Only Team Chameleon. Let us go like this. Baba soko tubulireko ku kiki ekituuseewo ndowooza mu abamu ku bakozi be tulabako wano. Bali tukola ku stage naye Katonda yatuyambye ne tuwola. Abantu bali ku stage tuli ba backline. Ne Katonda yatuyambye byageze mulundi gumu n'ekitwala ne mubadde nga kwe muli ku stage? Tubadde tukola line check. Sound check. Byaga n'ekyo mulundi gumu kuba screen netu ayo screen yagulideko abaana bafa bamudaye abatute mu kwata mpuliddeko nti waliwo ebyuma abamu bibakubye oba kiri kitya ebyuma abaana abamu bibakubye ne bazirika buli kimu kibadde mukitereeza bulungi? Buli kimu kibadde kiwedde sound just tubadde tubulako kati muyimbi kujja kuyimba nga kyewedde kale Bila kubakorera ekkubo Buladi mutambule Rumiri queso number 1 top shata Uganda. Number 1 top shata. Why baga matula wali tule Mukakale wansi
Chokola jaye microphone. Jaye microphone mangu ndia kama pesa. Yapata chopile na Island Uganda. No. Omwezi guno gwennyini ye Friday eddako ng'eno ejja evuddewo okusobozesa okulaba nti abagenyi baffe bonna ba service provider bonna bajja, wabula kino tekijjeewo nteekateeka y'embalala naye wala gye tugenda okukola ki olukuŋŋaana ssemakuŋŋaana olwa ggwanga mujje nga bwe twabagambye nti nno music industry yonna ebadde erina kuggwera wano leero era kugenda bawo ng'ennaku z'omwezi 24 ekinsanyusizza wuliriza ekinsanyusizza nti omugole w'olunaku ye teyeesiseemu era ng'ebbanga kino si ekizibu ekyakasooka obbaawo mu bulamu bwaffe naye ekimufuula kamiliyoni ono buli omu gwe yeegomba bye bizibu byakoze ki kati mu kigambo kimu bibiri njagala Dr. Jose Kamiliyoni muwulire eddoboozi lye ng'akakasa ebigambo bye twogedde lyonna era tugende tukole ki tukole omwami Dr. Jose Kamiliyoni. Bakwano bange yasokereze maloboozi mabulye nga tuwuliziganya nsooka okubeetondera olw'ekibaddewo kyesiinaako maanyi kyesiinaako maanyi rehaso zonna zikolebwa n'entegeka mwagirabye ebifaananyi mwabirabye nenze nkyali mulamu era nkyali mugumu ekinjawula ku bayimbi abo bonna bwe mutera okunnyumiza nze ndi muvumu nze sikkiriza mbeebaza nnyo mwenna bakyaliba nga badde bazze buli alina tiketi ogikuume ab'embalala babagambye yo tugenda genda mu maaso naye mbeegayiridde nnyo laavu gye mundaze yeemu gye mbasaba ennaku z'omwezi nga 24 kino sitaani kyaleese yategenda mulaga nti sitaani munafu ngenda mulaga nti munafu ngenda kutwala amaloboozi gammwe n'ettutumu lyange ngenda kukabira ne gavumenti yaffe yenyini batwongere obudde oba tugumala mwenda tugumale mwenda njagala mbayimbire tunyumirwe ntuusa eddoboozi lyange eri n'abo abali ku lugenda bajja nti enkuba yatuguddemu embuyaga mugirabye neebaza nnyo Steve Gino wa Phenon Records kuba badde akoze kyanjawulo neebaza mwenna bayimbi bannange babebekulu bapalaso balutalo okusingira ddala mwe bawagizi bange nekijja kuba kirina okukola ki ennaku z'omwezi nga 24 tusinkane mu lugogo cricket oba gwanga mujje mwebale ddala naki Tiimu New Zealand tugamba Gravity alina okwerinnya mu level ze nga bwe bagwa mu geji emu bafufe busa abo we batyo balina okwerijjamu ne Dr. Size nene nnyo yerize mu ngoma eri waba yaga okwepromotinga akozese kamiliyoni mu ngeri ennungi si mu ngeri embi ey'okumulumbagana amwebuuzeeko yakikola atya okumentalinga abantu abangi nekyo mulwanisa Gravity tasobola kamiri oli nambe mu Africa nabbi tamusobola jendi sawo oli otya siri musanyufu naye era nja kudda
kuba nazze kumuwagira era nja kudda we kinaabaayo ezange nazisasudde era nja zikomerawo mullo. Yo ndi musanyufu amanya n'eddoboozi bampita Mr. Saawa nange ndi muyimbi naye nsanyuse nnyo okujja leero nimpagira ku muyimbi nambeemu wa Uganda Jose Chameleone wadde nti ekivulu kifunyeemu accident buli omu akirabye naye tuli happy naye ennaku z'omwezi nga 24 tugenda kukola ki tugenda kukeerako naye nga buno obutumwa tubutwalira omutujju gravity gyali ave ku mpologoma ya Uganda ave ku mpologoma yaki ya Uganda tujja mulumba mu ghetto gy'abeera tumulabise kanaddamu omwogerako ekigambo kyonna oba ku social media oba wonna tujja mulabisa. Nze bampita kulimino ndi muyimbi nabadde nze kuba ndongo nakulaba Dr. Chameleone era mulabye sibanja. Nze bampita Morini nze sijjaga nti siri musanyufu ndi musanyufu lwa nsonga akoze eki aze yadde obuzibu badde butuuseewo n'ayogerako naffe kati sijja complaininga tukomawo bingi yenna kale tubaniriza abali baffe abalungi abaku media ate wamu ne BTM TV olunaku olwaliro lunaku lwa kutaano era nga ennaku z'omwezi ziri 10 okubadde ekivvulu mega concert eky'omukulu amanyikiddwa nga Jose Chameleone n'antamegwa n'antakoggwa ekibadde ekitumiddwa gwanga mujje olunaku olwaliro tuli mu biwongobero ate tuli the same time shock because nga woolaba emabega wonna booti security weeri oyinza okwebuuza abantu bakola ki wano olunaku olwaliro lubadde lunaku lwa kivvulu ne munnange bizze bubi enkuba oluvannyuma lw'okuba nti ezze namutikwa era stage endi emabega gy'olaba neeyiika ekivvulu kyongeddwayo naye nga baabawagizi babadde bakoze eki babadde bazze era ekivvulu kyongeddwayo ng'ennaku z'omwezi 24 kweno Friday yennyininyini gwe munnange omuwagizi wa Jose Chameleone Leone Island akugambye nti 24 jangu okole ki olabe ekivvulu officially kisaziddwamu olwaleero era abantu ab'enjawulo mubalaba security yonna weeri aba security babadde nga kwegamba security badde tight nnyo obulungi nnyo abantu babadde bazze so madde njagala tweyongereyo mu mpolampola nga tulaba ku mbeera egenda wano mu maaso naye simanyi nga woolaba nti aba security webali ekivvulu kibadde kitambudde bulungi nnyo stage ebadde nnungi nnyo naye simanyi oba abakulu bano so excuse me kale ketupambane afande tubadde twagalayo ebigambo nga kimu bibiri ku mbeera eri wano ya Chameleone Jose Chameleone security ebadde etya era security nze senior superintendent of police Kintu Henry nga nze nkolanga regional police commander ow'ekitundu kino era namwe embeera nga bwe mugiraba fe security tubadde tuli ready okuba nti tukuuma abantu abadde abeetegefu okujja ku sheeno naye olw'ebyo ebiguddewo ebiri beyond us kubanga sife tukola enkuba omuntu si aleeta empewo ekizibu kizze enkuba nejjanga nnyingi nejjiramu kibuyaga n'asuula stage artist kwabadde agenda okuyimbira era nga bwe mulaba embeera eriwo nga naffe kennyini nga security wamu n'abategesi nga show eba tesobola kugenda mu maaso naye enteekateeka zigenda mu maaso meeting wakati w'abategesi ne abakulu bano bananyini byuma ne stage obudde bwonna olunaku olulala show lwenaabeerawo lujja kuba lutegeezebwa bannayuganda basobole okujja ku batugambe nti nga 24 guno omwezi tekinnaba kakasibwa olw'ensonga nti wenjogerera bino ttiimu y'abategesi ne bannannyini kifo aba National Council of Sports bagenze mu kasenge okutunula mu kitabo kyabwe ekya National Council of Sports okulaba nti oba olunaku olwa 24th teruli booked for another event era nsuubira nti bwe kinaabanga kiri bwe kityo nga teruli booked kubanga wabaddewo enzikiriziganya wakati wa Jose Chameleone n'omutegesi wanaabanga olunaku teruli booked nga National Council of Sports eruyina nga luli free nkakasa nti show ejja kubeerawo ku nga 24 nga mwe security ekwasaganya aba security mubadde mweteeseteese mutya ku luno olunaku tubadde tweteeseteese bulungi
era ndowooza mukirabye bulungi nti n'obuzibu buno we bugwiriddewo ffe tubadde twadeployinze edda era nga tuliredde okukuuma abantu. Tweyanze sebo. Kale omukulu bw'ati wakoze ki bw'atubuulidde akulira agency era nga tukyatambula mpola mpola tulabe twogereko ne ku bantu ab'enjawulo abali mu kafubo kano ndowooza so jangu tulabeko kono gaye sebo gwani amanya gange bampita ambassador wa Lion Island nga nsinzidde katosi nga DJ Black nga nkola ne muzeyi Dr. Jose Chameleone mu Lion Island era nga nze ambassador we nga nsinzira mukono ku kitundu bakiyita katosi. Yes sebo. Obadde oze mu kivulu disaster negwawo. Disaster guddewo kyo kibi nnyo naye katuba twaze nze nazze jjo era nasuze wano wennyini ku ground we mundabira naye kitukoze bubi nnyo namutikwa wenkuba n'embuyaga okubanga ekoze eki etononedde ebintu byaffe naye tubategeeza nti abawagizi baffe temuggwamu maanyi. Kino oba kipange oba si kipange neffe tuli b'amaanyi omulabe tajja kutuwangula kitegeera kale Bannayuganda mwena ngenda kuza omwezi nga 24 tugenda gikuba cricket over Lugogo mujje mbanji mujje bungi mujje nga bwe mbadde mwetegese mwena. Why? Abantu babyogedde nti kipange naye ffe si kipange ebyo bibaawo kuba sifa abalina enteekateeka yaki ya Mungu okitegeera. Yes sebo. President jangu wano president katonda president baba ndoli otya boza kuba president sali nange nzize kunoonya mawulire ate kati gungambe nengo oli otya ndi bulungi just ntinze sikirabangako bannange kino sikulimba myaka 2 mugumu gye maze nga nkola ebivvulu ku ssaawa esembayo nga kubala ssaawa stage negwa era bana bagaye nti wabaddewo ebinyonyi ebyetalira mu bwengula wano ng'enkuba etonnya byandiba nti ate nga babye ebyo banna kale sikirabanga mu myaka meka 2 mugumu gyokoledde amawulire enkuba zitonnya ne zitonnya nga stage n'esigalawo naye eno goyinza kifumiitiriza kale ffenna tubirabye waliwo omukulu agambe waliwo ekisukka naye nga embeera bwete bwekolaki bwetambudde tukyegenda kubanga tubawa updates naddala wano ku Media wamu ne BTM TV. Nze Gun Smith ndi muyimbi nange era ndi mu Lion Island nabadde odda twatuse odda abamu twasuzeewo ne tudde waka ne tunaaba naye mukisa gubadde mubi enkuba yatonye enkuba weetonye ebadde mu kibuyaga kibuyaga oyo yagireetedde stage okola ki okugwa naye bafaani balaze okwagala kungi eri Kamiiri reason being tubaddewo paka bw'amaze okujja n'abako kyatugamba kibuyaga avudde kati nga olaba stage weebadde kibuyaga givudde mabega n'enkuba etonye abamu ne batandika okwogera teyasibye enkuba ng'obimanye Bannayuganda but I think lubadde lunaku lubi ne Stanley Mulimba kubanga date ajogedde omukambwe the champion era kitegeeza tebagwamu ssuubi launch gyeri oba concert gyeri nenga evudde ku nkuba. Gravity baba bagala kubeera ku babita batya kubeera mu mawulire nayo no champion toyinza muteekako muntu yenna mbu ya Gravity akiri mabega jasobola okusobola abayimbi kubeera nga babeera mu mawulire ono Chameleone yaman tetwongerako ambaddewo nga stage eva tubadde tuva naffe kolera wano live eya lunch so tubadde twakamala bwe tuti ng'eddakiika nga 2 presenter wange mbadde naye ne butandika drizzling nagamba atugira tutula wali mu VIP cause tetulina shondala gye tubadde tugenda kukola naye ng'etandise drizzling ne tubeera omwo buli omu nadda ku simu ye enkuba neetabukira awo neeyongera tugenza olaba to cut the long story short nga kibuyaga yeeyongedde nga mungi eno tenti gye mbaddemu eno erimu ba VIP ne VVIP ng'etandise naye okubanga esituka so abasajja abaami abadde mabega bafeno ne bagamba mugisumulule emiguwa ki yebikkule so empewo ebenge eyitamu naye ng'eri ku stage eguddemu nga wabaddewo abaami abakyayambuka waggulu nga babika headlights babazita headlights n'emizindaalo so ekibuyagaze actually nze njirabe because esose nekangamu emirundi 3 ng'egenda because empewo wejja n'esikambwet kuwajjukira neno tente ebadde ng'eyimuka before they opened behind so ebadde ne bayambuka okuteekayo speed lights ezo nga bazibika obuveera ne tenti ekanze emirundi 3 because nze njirabe n'engamba omwala gwe mbadde naye actually yalayika ne video agirina nga stage ye ddala egwa because abadde ku simu snap ne mugala wa stage ye egenda gwa badde sinda kijja mu kamwa ng'egenda mpola bwet era singa omuntu alina engeri gya downloadinga video nga stage ye egwa
naye ng'ekigirese empewo ebadde nnyingi ko singa naffe wano tebasumuluddeewo naffe yebadde tenti etubikka because bagisibye nnyo cause obwo designs emabega ze bataddeko ez'obuveera oba buveera oba bugoye empewo we busindika byamaanyi so mpewo wezze nga bu blocking empewo senge badde eyitambuyisi tubula billboards ezo bazikubamu ebituli so empewo wejje eyitambuyisi naye no tewaddewo wadde akatuli naka nga bagisibye nnyo so wezze esitudde buli kimu netwala negira bweti kati ababadde munda ekiyambye tebadde nnyo bantu ku stage naye babadde no mabega nga babikka matala mizindaalo biki ya cheche kibadde tewali wafudde gwendabyeko doze bamukubye ekigere nafuna damage ku kigere doza yo ambulance gwasoose okuddusa omulala yabadde ndoza wa band he tried to escape ne ndoze chuma ne kimukuba ano naye abalala sirabye obalala be batuttenze ya cheche kibadde enkuba engeri gyezeemu mungu ekizibu kino kibaddeko akiseesa kibuyagaze mungi nnyo mu ddakiika 2 ekintu kino billboard eno yasoose okutukako ekintu tenti zonetandika okufubuutuka naye tenti olumaze okugwa bweti nga kuliko n'abantu abadde bagisika bagikakanyeko wansi olugudde embyaga neggwawo naye lwakuba abantu teboogedde mazima bajjewo abaana bawera 15 abadde tenti beegwiridde stage beegwiridde bakutusa amagulu bakutusa emikono mungu asaasire wabe nga tebagenda kutubikira abaana bale 15 bafunye obuvunaawo mu stage wansi babadde mu stage stage bagwiridde ngira tubomanye ebbanga lyonna ligwa musana iba kiki abantu babeera nnyo mu stage kati abaana stage bagwiridde era kibakoze baganya abantu okukwata video babaganidde ddala era nga buli alina essimu ngalo bazimugjeeko ng'ogikuddiza amala kujja mu bintu bekoze ki byo recordings kibadde kibi nnyo zonna bazibagjeeko era batogedde bulungi n'olwali tebana bakuddamu okufuna simu zaabwe bazibagjeeko abadde ku security bano abaana ba Uber so nga ekyamazima kibadde kirungi kubanga badde bayinza okusasamaza abantu abantu abalala bali badde bayinza okwekanga ennyo ababadde tebali mu kifo kino kale amanya nze Omugisa Ibra naye kitulumye nnyo tuzze wano nga tuzze kwagira omuyimbi waffe naye kinumye naffe abadde bagiddemu tweyanze embeera yo nkuba etonye tubaye tuli awo mbyaga nejja naffe wano twekute bwekwasi tubaye tukyalya nga tukwata bino tulaba wali stage ng'eyo gwa bugwi bambi kyekyo